Winners bana yaffe abebulijjo tulina ssanyu lungi nnyo olw'akaseera kano ketutuuse kate nga tulina n'abantu nga 24 byonna nga tuli ba NRM teri atugambako okitegedde Lieutenant Colonel George Kazara ya promisinga contribution eno UPDF Uganda People's Defence Force olwaleero ne tujja okutuukiriza obubaka kati olw'okubanga asiba kunyumira essaawa 3 lwaki tufiirwa essanyu owulira essanyu mpulira essanyu amaanyi nnyo maama tulembera naawe oyogereko ku kamera bannange tulina essanyu ly'amaanyi lingi nnyo ffenna amasanyu gatutta tusanyusa okubasanga mu kitundu kino tuli basanyufu nnyo okubasanga tuli basirikale ba UPDF abatuula Empooma abatwala ekitundu kino ekya Mukono ffe obutonde bwaffe nga UPDF tuyina n'olunaku olukulu lwe tutera okukuza olwa Tarehe 6 Tarehe 6 eyo etujjukiza nti ffe nga UPDF twabaawo lw'abantu be baayamba olutalo okusobola okuwangulwa era ne tuba n'oluyimba oluyimba ti jesi ni jesi ya wananchi enayenda vitani kupigania uhuru ffe tuliwo okulwana okulaba nti eggwanga lyaffe libeeramu emirembe ejje lya UPDF weeriri okubeera nti lirwana ogenda wa yonna ffe gye tugenda kye tunoonya Uganda ebeemu emirembe bwe tugenda gye tugenza oba Somalia twagala ekizibu tukikwatire wala eggwanga lyaffe libeeremu emiki bwe tugenda e Sudan tunoonya mirembe gya Uganda ffe tuliwo ng'ejje ly'abantu abawuliriza abakolera awamu ffe tuliwo lwakuba mmwe ejje tulisobola kukola okuggyako nga waliwo information so ffe tukola olwa information yensonga lwaki tusobola okubeera mu kitundu ne tulwanyisa obumenyi bw'amateeka olw'okuba nti abantu webali so tuli basanyufu nnyo bannange okubeeyungako ku mukolo gwammwe ne contribution eyo UPDF gyesobodde okubawa yeeno gye tutuusiza mu kaseera
NRM winners nga tusangibwa wano e bulijjo tutwala omukisa guno okwebaza UPDF olw'okutulowoozaako nga ba NRM winners abasangibwa wano e bulijjo ebanga nga UPDF esobola okontributinga eri omukolo gwaffe ogenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno gw'omunaana 2025 tusiimira ddala bonna ba generals bonna ba commandants abali mu UPDF tutwala omukisa guno okwebaza nti tusiimye nga ba NRM winners era temujjanga okwo tusiimidde ddala nga ba members ba NRM winners era tweyongera okusiima ne President Museveni kuba UPDF eno gye lya ggwanga tumwebaza nti aleese emirembe mu ggwanga lyaffe Uganda kyeva olaba UPDF etuuse obudde nga naye tufaako lwakuba nti President Museveni yaleeta emirembe. NRM oye! NRM oye! olw'okutuuka wano eggye lyaffe erirungi eritukuuma mbasiima nnyo n'okubeera wamu naffe kubanga ebiseera biri sibimanyi n'abadde ntanaba n'okuzaalibwa naye bagamba nti omusirikale ne mwana yinti yabadde atasobola kutuula wamu kati olaba tuli wamu tunywa tujaguza tusanyuka kati ekyo nsiimira ow'ekitiibwa mukama wange omulungi pulezidenti omulungi era nsiima ekyokubiri okutuweereza emirembe ti waliwo kintu ne bw'oba olina enjala ne bw'oba olina biki ebikuluma ne bw'oba otateredde naye tiwaliwo ekintu ekisinga emirembe kati nsiima muzeeyi wange omulungi weebale kati ate n'ekirala nsiima kulwa UPDF okutukwatirako kati tubakooboola mwenna ennaku z'omwezi 24 tulinawo lonchi y'ekibiina kyaffe ekirungi ffe tuli muzeeyi yekka tiwaliwo omuntu omulala era nyimpisawo nakano ngamba nti omuntu atawagira muzeeyi aba ayina akazoole ku mutwe kati bw'oba okayinaamu genda okaggyemu obeera omuntu omulamu atereera ategeera tabeerewo birungi bingi aleese emirembe aleese obutebe nnyo mwebadde ddala champion ejabalo ba bulijjo buno bwe bubaka bwaffe okuva mu UPDF bwe tubaleetedde obw'okutegeka omukolo gwammwe gwe mutegeka contribution yaffe yeeno era tuli wamu nammwe. Asante sana! Asante sana! Asante oye! Asante oye! UPDF oye! Abasaidi eri omukama mulungi ekiseera kyonna erinnya Nansikombi Fatuma Vice Chairperson Winners Development Group ng'esangibwa bulijjo. Bannange tulina essanyu lingi nnyo bannange nga bwe mutulaba nga tulina lonchi yaffe ng'ennaku z'omwezi 24. Bannange twebaza His Excellency the President Mr. Yoweri Kaguta Museveni olw'okutweyandikirawo ekibiina kya NRM essaawa zino ekituwa essanyu. Bannange tuli basanyufu era twebaza banna UPDF okutuleetera amagye ag'emirembe. Bannange laba ge gatuleetedde ku lonchi yaffe. Bannange tuli basanyufu tweyanzeege era ku lonchi yaffe twebaza omwami Honorable Kibuule, twebaza Honorable Nakavubu Margaret,
bannange tuli basanyufu nnyo n'abagenyi baffe wansi abo bonna tuli basanyufu olwa lonchi yaffe ennaku z'omwezi nga 24 olunaku lugenda kuba lwa Sande kuba kati tulindirira nnaku zokka na ssaawa akawuwo konna tekuli bannange mujje ku mukolo gwa NRM tuzza NRM mu Mukono district yonna bannange mujje mutubeererewo NRM oye oye Kabila Sadati oye Haji Semakula oye chairperson waffe omulungi omwami afande Awazi Wabwire bannange tumwebaza okututandikirawo ekibiina kino kuba tuwadde essanyu bannange tuli basanyufu nnyo ne NRM winners bannange mujje bannange Honorable Kasolo bannange tuli basanyufu nnyo tweyanziza nnyo tweyanzeege Joyce ndi musanyufu nnyo okufuna ebintu bino bye batuleetedde nsaba buyambi nze omukyala Nalugo Joyce wa Winners Group nsaba buyambi era ndi musanyufu nnyo ndowooza n'amazina era ogalaba olw'amasanyu amangi ge nnina musanyufu nnyo nga tugenda ku lonchi yaffe eya Winners Development Group tuli basanyufu nnyo ekibiina kyaffe kirungi kirimu abavubuka kirimu abakadde kirimu abaliko obusobozi obw'enjawulo abalala bayita abaliko obulemu tuli basanyufu nnyo nga tugenda kukola lonchi yaffe ennaku z'omwezi 24 omwezi gwe tulimu ogw'omunaana era nga tusanyuse nnyo nga waliwo abatuleetedde ku buyambi tuli basanyufu olugendo tukiyambako ku mukolo gwaffe era muzeeyi tukwongera akalulu omwaka omujja oddemu otufuge nga ndi memba mu kibiina kino kya Winners Development Group ndi musanyufu okubanga gavumenti etuwa emirembe tusobola okubanga buli kimu kye twagala tukikola era nkubiriza abantu bonna basigaddeyo mube nga mujjumbira emirimu gya gavumenti enteekateeka nga ez'emyoga eza PDM n'endala ezabuliko obulemu so bannange mbasaba mwenna mube nga mukola ki ate kandi olw'omukisa guno okwebaza komanda owampoma UPDF okubanga batutonera ebintu bino tube nga bituyambako ku mukolo ogugenda okubeerawo nga ennaku z'omwezi 24 abirimu tusubira abagenyi bangi era abakulu mwe muli nga mukulu Kadaga abakulu ba polisi abakulu ba polisoni baminisita bahonorable bonna tujja kubeera nabo abaminisita awera abasatu ne ba MPs n'abalala bonna abeesimbyewo so bane mbakubiriza tubeere nga tuli wamu ate nyongera okwebaza ate TV yaffe ya Kingdom